Linda. Nze Chimba Hassan, nze avunanyizibwa ku obukumi n'obutebenkevu mu mupiira gwa Masaza. Nga gemu yaffe ya Lwamukaaga ennaku z'omwezi 13 wano we tugenda okutegekera era tuzze olwaleero ng'olukiiko okulaba enteekateeka nga bw'etambula. Ebiseera ebisinga tuba tuteekateeka tusinkana abantu ab'enjawulo era wano tulina aba stakeholders ab'enjawulo okuli omwami w'essaza n'abaami ne security n'abavunanyizibwa ku kisaawe okulaba nga tweyongera okuteekateeka. Kisaawe kino tumaze ebbanga tukizanyirako omupiira era we twajja tuzze emirundi egy'enjawulo tulabye emiryango ebiri. Waliwo geeti eno eri wano etuyingiza main gate, waliwo ne gate eri wansi wali. Kati main gate eno gye tusuubira okuyingirirako abawagizi aba wano ebuweekula. Ate gate eri endala kwe kujja okuyingira abawagizi ab'Ekyaddondo. Omupiira guli wakati wa Buweekula ng'ekyaza Kyaddondo ye gemu yaffe esooka wano. Kati wano wajja kubeerawo ba VVIP ne bya VIP bajja kuyingirira wano ate n'abawaka. Nakyo tuzze okukola mu ka dry run okutambula ekifo kino tulabe ate tumalize tugende tumalirize ne briefing n'ebigambo ebirala mu lukiiko lwe tugenda okukola ki okutuuza bakama bange lwe bajja okukubiriza. N'olwokuba nze nvunanyizibwa ku bukumi n'obutebenkevu ntuze kulaba amakubo ate n'okulaba parking bwe zinaabeera. Simanyi oba security n'atukkiriza naye twali tulowooza nti parking space eno ku home team esobola okutumala okuparkinga. Bulijjo tuparkinga wano nga tuzze okusanyizanya omupiira tuparkinga ntumalawo space eno neneko. Ate awe team ekirungi kyayo wali weyingira waliwo parking space. So Kyaddondo esobola parkinga ku gate eyeri ate bano Buweekula emmoloka zaabwe ne zibeera wano munda. Kati ne twa-identifyinga ne VVIP we bagenda okuparkinga bangambye space wekyaliwo wano nene. Abantu betusuubira abantu ekitono nnyo omutwalo gumu betutegekera okulaba nga bajja okulaba omupiira. Ekyenjawulo ekiriwo ekirabika nnyo ku mipiira gy'Amasaza wano waliwo sitting space era tulowooza nti capacity etumala. Ate capacity nayo tetumaze era abantu basobola okuyimirira ne balaba omupiira buki bulungi. Naye sitting space nje beebaza kubanga nnene eriwo olaba nti omuntu asobola okutuula bulungi n'alaba omupiira. Buli ekisaawe ekiba nga kitegeke kikendeeza risks n'ebitawaanya ebijjira mu by'obukumi n'obutebenkevu ku kisaawe. Kweyanjula naye nga head of delegation ono Ssentebe olukiiko oluteekateeka omupiira gwa Masaza yantumye okukola briefing eno entono eya security. Tiketi zaafulumye era ziri mu katale era gye ziri ebuweekula gye ziri n'Ekyaddondo. Abantu bazigula omutwalo gumu n'ekitundu n'emitwalo 5. Mugira Umar, Superintendent wa Police. Nga Chris bwagambye ndi mupya nnyo mu kitundu kino. Babadde lwajjo lwe nateekinze over office bagimpadde lwajjo. So ebisinga obungi in regards to event eno ngena beera mbikwasaganya ne team entambudde nayo. Ntambudde ne team neneko mulimu operations naye okusingira ddala ntambudde ne atwala intelligence diso. Talambula ne diso nentambula ne crime intelligence operations bona tutambudde nabo bebagenda okunnyambako kubanga bo babadde wano okumala akabanga. Nze engeri gye ndi haji manya haji mu Luwarabu mashallah kitegeeza ki omugenyi. Kati ndi haji mu kitundu muno naye nga tiimu eri yo tujja kukwasaganyizaamu tulabe nga event etambula bukwakku. Kateeka eno ey'omupiira gwaffe guno oguggulawo emipiira gy'Amasaza omwaka guno mwebale okujja. Ate mu ngeri y'emu n'enyaniriza n'ab'ebyokwerinda sebo DPC tukwaniriza mu kitundu kino. Mu butuufu watuuse eggulo kubanga DPC abaddewo twali tumanyiganye bulungi nnyo. Naye gwe nkulaba mulundi gusooka tukwaniriza ate otuukidde mu mirimo era tusuubira nti omulimu gwaffe ne banne abo mbadde mbalaba ebbanga ddene badde bakola bulungi nnyo omulimu gwaffe era tusuubira nti ne ku luno kijja kutambula bulungi. Waliwo olukiiko Mwami Kasumba waali
Ssentebe taliiwo naye ate vice we omukyala Farida waali atyo abaami ab'amagombolola ab'enjawulo mumyuka bageza mwe tugenda okuzannyira Musaale Kiyuni waali mumyuka bageza omumyuka Madudu weebali n'abalala weebali bannamawule weebali so omukulu Hassan tubaaniriza.